Emijozi egibalibwamu obukadde 100 ko n'ebikozesebwa ebibalibwamu obukadde 8 bye biweereddwa eri klabu y'Onduparaka okusobola okwenyweza nga batandika sizoni ya Uganda Azam Premier League ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Ttiimu ebadde etuyanye nnyo mu kisinziira ku kya ssente, bwe kisinziira ku byanfuna, mu kisinziira ku kuteekayo abazannyi. Ne katono sponsor bwe yazze agenda tuyamba nnyo, tugenda kwatira wamu ttiimu tugivuganye tulabe nti abaana baffe basobola okukola ekintu ekisingako nekye badde bakola. Tulabe n'okulaba nti omupiira gw'eggwanga guterezebwa lwa nsonga talenti mweri mu Uganda, naye tubadde tubulamu nti akantu kali nti tukwatire wamu. Mu kawefube w'okwenyereza mu mpaka za Azam Uganda Premier League, ttiimu y'Onduparaka nga bano bali mu kifo kya 2 mu mpaka za Uganda Cup bayungudde eggye ly'abazannyi 7 okuva mu ggwanga li Southern Sudan nga bano babadde basambira mu klabu ya Talabara. Anthony Afeti akwasaganya emirimu egy'ekikugu mu klabu y'Onduparaka agamba abazannyi bannayuganda bakufuna essomo ddene okuva ku bagwira baleeteddwa mu ttiimu eno. Okwongeramu ku bufune ku buvumu n'obugumu mu mipiira egijja twayongeddemu abazannyi 7 kumpi of which abasatu bavudde mu Southern Sudan gye badde basambira ku ttiimu gye bayita Atlabara. Omu bamuyita Peter asamba ku wing, muzannyi mulungi, tusuubira agenda tuwongeramu bingi kunyweza ttiimu yaffe ng'Onduparaka. Omulala bamuyita Simon, then omulala bamuyita Hamza. Abazannyi bazannyeko liigi ez'amaanyi, bazannyeko emipiira eminene, bazannyidde eggwanga, bamanyi ekyokukola. Suubira basobola okuwa bano abaana baffe abato ekyokukola mu mipiira gino egijja n'engeri y'okuapproachingamu game in case nga bali mu kisaawe. Ttiimu eno era erina embalirira ya kawambi kamu newankubadde kati efunye omuvujirizi omujja okuwangala kw'endagaano eno etuukiddwako y'omwaka 1.5 kwa kusinziira ku ngeri ttiimu gy'enaakola mu sizoni eno. Ttiimu y'Onduparaka eggulawo liigi ne ttiimu ya Sowana nga 19 ku Lwokutaano luno. Olivia Nakate, WBS TV Amasunsule.